story eno strictly myaka 18 n'okudda waggulu. Tugenda kusisinkana sister anyumya ekiro omusajja lo yamusalako mu nju okumutuusaako ogw'obuliisa maanyi ne yeerwanako ne birema n'awunzika nga Senkaggale Sempappe Seduvutto amutuusizzaako ogw'obuliisa maanyi. Wakati mu kumukolako ebyambyone n'agamba nti abange genda mu maaso n'okunkwata. Wallahi ngambye omusajja nga amuzinzeeko wakati mu kumutuusaako ogw'obuliisa maanyi n'amugamba nti boosi genda mu maaso lw'omushana. Ebigambo bino njongera okubajjukiza nti nabagamba nti channel eno waliwo obulamu obukutuukako, waliwo ebintu ebikutuukako mu bulamu n'onoonya bw'obinyumya n'onoonya bw'obinyumiza naye nga bikutudde wano. Ebimu biri funny, weird, ebirala bya bulumi byantiisa ng'owuliragala kubifulumya. Ne mbagamba abange mujje mmwe mwenna abazitoowereddwa era abakooye channel eno abawummuza. Kakasa nti myaka 18 n'okudda waggulu katukatandike. Naliko omukyalo omufumbo era nenzaala n'abaana 2 baana bawala. Nennemu obufumbo nennemagana ne mukama wange yaliwo mu biseera ebyo nitulemagana, so temwatambula bulungi. Bwe twalemagana mu mwaka gwa 2012 nengenda waffe mu kyalo nentandika okubeera eyo, naye ekyalo tekyambeerera kyangu, kyanyiiga kuba nagenda sirina ssente nenfeedinga nendabika bubi nga buli kadde neekubagiza. Ate abaana bange nali nabaleka nga nabo bannuma nga mbeera mbalowoozaako buli kadde. Kaakati munnange nali mukyalo eyo mu kyalo ezireeta omuvuka yali azze kuziika nga mumanyi naye ammanyi mwana wa ku kyalo. Nambuuza ki kyenkola mu kyalo ne munnyonnyola nagamba ekyalo si kirungi, kanfunira akalimu wano okumpimpi kubanga nange ennaku zino nkola eyo ku district. Kanfunira akalimu mu tawuni emu ennenenene kati eri ku mutendera gwa city. Nanfunira omulimu nentandika okukola eyo, gwali gwa kukola mu restaurant. Nentandika okukola, bwe natandika okukola nembeerawo awo, nembeerawo emyezi nga 2-3 nentandika okulwala. Nafuna obulwadde bwe saamanya nendwala nnyo ate nga sirina ssente, so sejjanjaba seetwala mu ddwaliro kuba nali sirina ssente. Nendwalira mu kayumba ke nali mbeeramu kati nfiiremu. Oluvannyuma nebaamu neŋŋamba kankubire omu ku baganda bange, ne mukubira essimu ne muganda nalwala ndi eno. N'agamba kale nja kujja ndabe. Bwe yatuuka n'andaba nga nalwala nampaayo $200 n'agamba genda mu ddwaliro. Bwe natuuka mu ddwaliro olw'okuba nali ndabika bubi bampa keya banyanguyiza ne banzijanjaba bati ezo ssente tezannyamba. Kale zanyamba kuba zankolera ku transport oba oliawo kye nali neetaaga okutuuka mu ddwaliro. Bwe banzijanjaba nentereera nagenda okudda ku mulimu nga bakama bange baafuna dda omukozi omulala.
so ne mbeera awo mweyembeera. Naye mukama wange omusajja nambuuza kati emmere okola otya kufuna ekyokulya? Ne mugamba nange sikola, so sirina mmere. Ndoli neiba yabadde ampaawangayo ku kamere, naye kati mponye takyayinza kumpa. N'agamba kale komawo okole, naye okole mu saaviisi obeere nga oweereza wano mu maaso. Konze kale bwe nakomawo nga bampa mu lunaku 4,000, nga bampa n'ekyenkya n'ekyemisana. Ne ntandika okuddawo okukola mpola mpola. Zaali nga ntono naye nali nga sifaayo kubanga nali nga sisigala waka nga ntudde. Ng'era obwongo bwange bungamba nja kufuna omulungi ogusingako wano kanjira nkola. Munnange nali ndi awo olunaku lumu nga nfuna essimu ng'omuntu omu ankubira. Bwe namuwuliriza mbuuza ani ono, nga ngamba nze gundi bannange nasanyuka nakuba enduulu. Ng'oteekateeka okukomawo ekyaddondo, weewala abanaakulona ku kisaawe nga balina enteekateeka ezitali nnungi eri ggwe. Tugamba nti ennaku zino abantu batya okutuukira mu famire zaabwe olw'ebyo bye batamanyi ebiyinza okutuukawo mu bantu bebadde beesiga ebbanga eggwanvu nga bali ku kyeyo. So Dembelio Airport Pickup egamba nti ebyo bigonjole nga bakunona ku kisaawe 1 okutwala w'oyagala oba nga bw'obanga okomyewo ka vacation okufunira ebifo ebirungi w'osobola okuwummulira for a day, a week, a month okutuuka nga vacation yo eweddeko n'oba nga oddayo. Twagala kutegeeza nti class nenga ate bay ogisobola. So it is classy but affordable. Aku screen nambo ojja kubanga oyogala bannaffe aba Dembelio Airport Pickup ku noti 7520 0752 110 514 0752 110 514 for Dembelio Airport Pickup. Omuntu oyo yali mukwano gwange nga mukyala. So gye twabeeranga eyo ng'omwami wange oli bwe nawukana naye, omukyala oyo yali nga landlord naye nga nze ndi mupangisa. So omukyala oyo yali mukwano gwange wadde yali mukulukuluko mu myaka nga nsingako emyaka ng'ena, naye yali mukwano gwange. Bambi yanjagala, kwegamba yanjagala bambi. Nambuuza oliwa bannange, mbadde ng'eno nga nkulowoozaako naye nga simalina wakutandikira kunoonya. Obeera wa? Walaga wa? Mwadda wa? Ne mugamba naye twayawukana n'omwami nga wabiraba. Nze neezera mukyala era gye mbeera. Nambuuza kati mukyala okolayo? Ngamba wabula sirina kyenkola mukyala, ntudde butuuzi. Nangamba nga byannaku abaana bo baliwo kati obabeezaawo otya? Ne mugamba nange abaana nabaleka emabega. N'agamba wabaleka bambi? Ngamba nabaleka ne babatwala mu kyalo. N'agamba ngenda kuweereza ssente, olinnya ojja e Kampala? Ne mugamba nkubuulire e Kampala sandiganye kujja, ekimbeeza mu kyalo. Sobola okuba nti e Kampala sirinayo bantu bange naye saagala kubasumbuwa. Nze ndi muntu mukulu kati saagala kubeera na muntu nga mpulira nga amuwa obuzibu. Munnange omukyala ng'akola ki? Ng'asindikira ssente, ng'anjogera n'omwami manager owa restaurant nga musiibula nga mugamba naye ngenda Kampala. Ngamba kale batulabira nga nninnya. Kwolwo nno munnange omukyala lwe yansindikira ssente era lwe nalinnya. Zagenda okuwera ssaawa nga 2 ez'ekiro nga ntuuse kuba yandagirira ku mulimu gy'ali akolera era we natuukira. Bambi nansanyukira nangamba bannange nga wafuuka nga wakogga ng'olabika ng'omwana omuto. Ne mugamba mbeera
munnange omukyala teyali mubi nga nkwata nga ntwala ewuwe nga ntandika kubeera naye ng'omu ne famire ye. Omukyala yanfunira omulimu mu kibuga ne ntandika okukola. Bwanfunira omulimu ne ntandika okukola baalinga bampa mwezi nga bampa $30,000. Omukyala oyo yaŋŋamba ezo ssente ntono naye zikole. Ntono naye zikole ki? Zikole. Konze kale. Naŋŋamba ku mulimu omubi ojja kufunirako omulungi, tofaayo, gira weewogomyekaawo. Kati yampanga transport ow'okumakya, nampanga ne transport olw'eggulo. Twagendanga ffenna ku makya ng'era tuddanga ffenna olw'eggulo. Omukyala yandabirira okumala emyezi 7 oba 8, gyali 8. Munnange bwe najjangayo akasente kange ku mulimu nga mbaako kyengula oba omufaliso oba ki kyolidde. Bati okuddirako emabega ye transport yamumpa okumala emyezi 3. Okumala emyezi 3 n'akomaawo. Kati ennaku ezasigalanga gino emyezi yasigalanga mbeera mwesasulira. Kubanga natuuka ne ndaba nga bansasudde omusaala gwange nga nina okweyambako. Munnange nga mbeera bwe kavaayo akasaala kange nga ngulako obuntu obutonotono, akabaafu, akadomola, bwebityo. Kati munnange we nabeerawo okumala emyezi 8, omukyala n'aŋŋamba otyo, kaakati ofunye ssente si nnyingi naye zikuwa entandikwa. Eky'omukisa omulungi wampuliriza bye naggamba era n'obikola. Kaakati nnyabo ogenda kufuna enju, otandika okuzimba obulamu bwo, kasita ebitandika obirina. Ne mugamba ye era immediate lwakyogerako lwa 6 ku Sande n'enkeera ne nnoonya ennyumba nagifunirawo kwolwo olunaku. Nagifunirawo kwolwo olunaku lwe naginoonya. Ennyumba yali ya $10,000 kubanga eza layisi ng'ate ziri wala nga sobola kuvaayo kiro ku makya nga ngenda okukola kuba bwabanga lusi nga nvaayo nga bkutte. Munnange nga nsenguka nga nkwata ebyange nga nzira mu nju yange. Sooka okkirize nkutegeeze ku Dembelio Properties and Associates. Twala omukisa guno ogw'okufuna plotio mu bitundu nga Bujuuko, tujja kutwala Ebuloba, Ekiwawu, Esseguku Katale, nga osobola okwogerezeganya ne bannaffe aba Dembelio Properties and Associates n'omanya ploti oba ekifo kyoyagala kya kuzimbamu maka, nnyumba z'abapangisa, maduuka, faamu, ku luguudo ki, mu bunene ki, payment plan yo egenda kubeera etya. Byonna beera ng'omanya ebisingawo ng'oyogerezeganya ne Madamu Nankya Beatrice ku namba gy'olaba ku screen 0752 110 514 0752 110 514. Kaakati nga bw'omanyi eby'emirimu, natuukanga ekiseera ng'omukyala sikyamulabaalaba nnyo naye nga bwe nfuna obudde ngendayo ku dduuka le ne mubuuzaako bentyo. Munnange bw'ayitawo akabanga omwami we yajja. Ojja kwebuuza all along omwami yabeerangawo? Munnange omwami teyabeerangawo, yabeeranga bweru eyo. Era ne we twasooka okubeera ab'omukwano, omukyala oyo nga bwe yasooka okubeera mukwano gwange nga sinnaba kunoba, omwami oyo yalinga tabeerawo ng'abeera bweru. Naye wande yali yakomawo okwo n'asanga nga ndi nakawere yali naakazaala omwana wange nga wa mwezi. So oyo mwami namulabako emirundi 2. Namulabako emirundi 2. Ogumu namulaba nga oba yali alina gy'alaga, omulala nemulaba nga atudde ku kabalaza nange nalina bye nali ngenda okugula ku dduuka.
So oyo mwami yali yandabako emirundi ebiri. Munnange ne we nabeerera maka gaabwe omwami yali takola ki? Yali tamanyi. Omwami we ng'akwata ekkubo ng'akomawo. Omwami bw'akomawo okuva e Bulaaya, wabula sijjukira oba nali olwo nga eno gye mbeera nali oba mmazeeyo emyezi nga 5 oba 6. Bwe watyo oyo omwami okudda ng'akomawo. Nabiwulira mu mbu saamulabako. Munnange batubeerawo awo kati muri ekyo ekiseera kyonna bambi nali nga simulabako. Kubanga oluusi ne ku dduuka yabeerangawo oyo omukyala ng'abeerawo kitono ddala. Oluusi ne woba ogenza okumubuuzaako tomusangawo. Era nensiramu okuwulira nti omwami we yakola ki? Yaddayo. Kati yalinanga enkola ng'omwami we bambi bw'abazze nga abeerayo ewaka n'alabirira omwami we mu mbeera ndowooza ez'okumulabirira ng'omwami, so nga ku dduuka abeerawo kitono ddala. Omwami yatuuka ekiseera n'addayo. Kaakati natubeerangawo awo nga oluusi njyawo ne mubuuzaako oli otya mami nti gye ndi bwe ntyo. Oluusi nga tuyinza n'okumala wiiki 2 nga teri alabye munne. Bwe tutyo kale obulamu ne butambula. Munnange siibalwiseeyo, waayitawo ebbanga ttono omukyala n'afuna olubuto. Natandika okulaba olubuto lwe, naye nze sijja mbalimba, natandika okulaba olubuto olwo nga lukuze luli emyezi nga 3 oba 4. Okale nga 4 kuba lwali lutandise ozimba. Nge natandikira oddulaba. Munnange ng'omukyala akuza lubuto lwe ng'akuza lubuto lwe ng'akuza lubuto lwe. Niwe yali agenda okuzaala yankubira essimu n'aŋŋamba jangu mperekere. Nadduka n'essanyu eringi ennyo ng'omutima gwange guŋŋamba at least nange mbeereyo ekitono kye mmukolera okumwebaza ku ki kye yankolera. Nga kwegamba nasanyuka nnyo olw'okuba mpadde omukisa ogwo okujja okumubeererawo. Nasanyuka kubanga nali ndabanga nange muddiza ku ki kye yankolera. So nadduka misinde yogayoga nga tugenda mu ddwaliro erimu eddene. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najjemba Furniture Mart Banda ffe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najjemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe Gaggadde esangibwa e Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls, oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3. Aisha Najjemba Furniture Mart Banda, abeesibwa mu nsika ya furniture. Ng'azaala mwana, yazaala omwana muwala nga tubeera awo nga mujjanjaba ng'awona ng'addayo ewakaawe. Bwe yaddayo ewakaawe saagenda naye kubanga nali nnyina okukola nga saagala ku mulimu bangobe. Kati ewaka yabeerangawo ndowooza n'omukozi ye yamulabirira ebyaddako. Munnange waayitawo ebbanga lisijjukira, nye kye mmanyi lyali ttono, omwami we ngadda. Bw'akomawo ne batandika obugugulano mu maka gaabwe. Batandika engugulano mu maka gaabwe. Omukyala n'ampita ku dduuka n'aŋŋamba, omusajja nsobedde, omusajja okuba yadde ayomba biki. Agamba omwana si wuwe. Ekiwulidde. Nze kati ng'omuntu by then nali muwala muto, saabifaako nnyo.
njagamba sijjaga nti nali mwana muto nali mukazi mukulu naye saabifaako nnyo nandi ate binkwatako omanyi ziyingira mu bizinensi zitankwatako. Munnange mukyala yatuuka n'alemererwa. Bwe yalemererwa n'anoba n'agenda n'aggyako essimu ze n'agenda ne ku dduuka n'avaawo n'alisiba n'agenda. Wabula mu dduuka teyajja mu ebintu yabirekamu naye n'agenda bugenzi. Munnange kati nze saasooka kumanya nti yagenda. Ntegeera wayiseewo wiiki nga 3 nti yagenda. Ate n'okutegeera aliwo omuvubuka eyambuulira yansanga mu kkubo n'ambuulira nti yagenda. Ningamba ngamba dde sikimanyi. Ningamba kyekyamugazaawo edduuka gamba kirabika kyekyo. Neneewuunya ngenda okwakusimye nga teriiko. Nga teyitamu bivaako nentuuka ekiseera nenkola ki nenkivaako. Kaakati ono omwami yali yakomawo eyo nembanga yali taddangayo ng'abeerayo waka ndowooza. Kaakati munnange lwakyalomo nali nva okukola nga nkooye olwo nakola nnyo emirimu kyali mingi nali nkooye. Nkomawo olwo neebaka bukyali. Kaakati kansooke mbasiigire ekifaananyi. Ewaka we nali napangisa nga wembeera waali wafaanana. Sayidi y'ekyengulu walingawo poloti ng'erimu obutooketooke, kale ebitooketooke ebitiititi bwetyo nga ebeera nkwafu nga bayanzikiza nnyo. Twalinamu ennyumba 4 nga emu ya Land Road, 3 ze zaffe abapangisa. Kaakati ekimanga baali baasibayo akakomera ekimanga bati ekyengulu gye nali nsula nga yo tewali opening omuntu ayingira n'ayingira mu akakomera akafe. Kaakati munnange natyangawo nnyo ng'era nkomawo bukyali. Kaakati olwo nkomawo nvudde okukola nkooye nga naaba nga neebaka. Nali mu ruumu emu nga gye mpangisa. Kaakati nga neebaka naye ziba ziwera ssaawa ndowooza nga 5:30 awo. Mpulira omuntu akonkona ku luggi lwange nga nsisimuka. Nze omuze gwange ntunula nnyo ku ssaawa kasita mpulira ekintu ekikonye ku luggi lwange oba ekintu kyonna kye mpulira nga kiri weyadi ebweru. Nsooka kuzuukusa bwongo kwebuuza obudde bukyali oba bugenze, kubanga usually neebakanga obudde bukyali. Neebakanga ntera kwebaka ssaawa 3 bwe watyo. Ssaawa 3 mba mbulire. Nokuli omutwali siriasi akonkona ku luggi lwange nga neebuuza ayinza kuba ani, kubanga saayina boyfriend. Saayinawo omuntu yenna oba sisita wange oba ani amanyi wembeera. So neewuunya nengamba ayinza kuba neighbor. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa.
Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwa akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo obwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Nange nga nsituka nga nzija nga nnengeza mu ddirisa ngenda okulaba nga ndaba oyo omwami wa mukwano gwange nga akutte omukono gwe agutadde bw'ati ku kisenge okuliraana eddirisa ng'ate akutamyemu nga wona olaba omuntu nga omutwe gwe agutadde ku mukono guno gw'atadde ku kisenge nga nsirika kati nga nzigulawo eddirisa nga mulamusa nga osiibye otya taata gundi nga nziramu nga ngamba onoosonyiwa okujja ekiro wano sikikolangako era nabuuliriza nnyo okusobola okutegeera wali naye nina ensonga ezindeese nsaba ompa omukisa oggulewo ojje nzikubuulire nga ntyamu nga ngamba yi abadde atya. Kakati omusajja oyo nali soogerangako naye mu bulamu bwange bwonna nga simubuuzangako even oba wasuze otya kuba nali naakamulabako mu bulamu bwange emirundi 2 giri gye mbanyumiriza. Nali namulabako emirundi 2 gyokka ate ng'emyaka giyiseewo. Kaakati nali soogerangako naye kaakati mulabaze ewange neebuuza anoonya eki natya kubanga mukyala we yali yanoba. Ne neebuuza anoonya eki ewange nazo natya saagala mbalimbe natyamu munnange nga nzizaawo eddirisa nga ndiggala nga nzijako ekkufulu ku luggi nga muggulira. Bwe namuggulira nga ngamba yaba onoosonyiwa okujja wano ekiro n'ensonga ezindeese za mukwano gwo nsaba onnyambe era nsaba ompa amatu ompulirize. Tomanya bw'onompa ansa ku kyo naafuna okukkakkana mu mutima nentandika n'okulya emmere nga ntya. Kaakati nsirika nga nsooka mpoozingaawo ku mulyango nga mbuuza tugenda kunnyaniriza kuyingira nga ntya nga mukaakale yingira. Naye nali nga ayingira bw'ati nempulira ng'avaako olusungu olw'omwenge ate nze sikolagana na mwenge kuba sigunywa. Nga muwa akatebe nalinamu mu nnyumba akatebe aka pulasitika nga muwa ng'atuula nga tandika okumbuuza ebibuuzo nga esooka kunneetondera nga ngamba nnyabo munnange onoonsonyiwa okutaataaganya ekiro naye ndi stressed simanyi na mbeera gye ndimu oba ndi stressed oba ndi depressed simanyi bwati ndi mu mbeera enzibu ennyo mukwano gwe yagenda koze nga kibi ekyo mbadde sikimanyi. Toyinza kuba nga tomanyi nkuba oli mukwano gwe biki omusajja n'ayogera ebigambo bingi ate nga musunguwabe
N'aŋŋamba saagala kumalira budde, nzize wano nga njagala ombuulire amazima. Njagala ombuulire musajja eyeebaka ku mukyala wange n'amufunisa olubuto. Mugamba nange nze ebyo sibimanyi, sibiinaako na kirowoozo by'oyogerako. N'aŋŋamba toyinza kubanga tomanyi okuva we nnava eno wayiseeyo omwaka gumu n'emyezi oba nga 3. Olwo olubuto si lwange, oyo mwana si wange. Ate mukwano gumubuuza yeegaana. Ne mugamba kati nze munaani atamanyi byamunda byammwe ntandikirawa? Ebimumanyi simanyi musajja eyafunisa mukyala w'olubuto. Obuuza na muntu mukyamu, mukyala gwe olina okubuuza. Yagamba mukyala wange yampa sitoole etakwatagana biki ng'omusajja yamusanga eyo biki. So munnange ne mugaa kati nze obuuza muntu mukyamu nnyo kubanga byombuuza sibiinaako idea. Munnange ng'omusajja ŋŋamba bw'ombuulira ngenda kuwa ssente, ndakuwa obukadde 5. Njagala mbagamba ebigambo bino nali mwavu, nalinamu 30,000 nga ze zigenda okuntwala ku mulimu enkya. Omusajja n'aŋŋamba nkuwa 5,000,000. Mugamba nange ssebo simanyi musajja, simulabangako, sibiwulirangako, era lwensoose okuwulira ebintu ebifaanana bwe biti by'oli mu kwogerako. So sina idea. Gwe mukwano gwa mukyala wange asinga biki baŋŋamba ne weesaali wabeeranga waka waffe biki. Ne mugaa kituufu mukyala we yannyamba, but simanyi. N'aŋŋamba kale ngenda kuwa obukadde 7 mbuulira. Ne mugamba amazima go kale nti sikola ki? Simanyi. N'aŋŋamba ogaanyi mbuulira amaka gange gayonoonesebwa musajja oyo biki kale tombuulira linnya, mbuulira ekifo waakolera. Ne mugamba naye nkugambye simanyi, kati oyagala mpaayirize bantu? Mugaa simanyi bambi. N'agamba nsobola okukitegeera nti oli mukwano gwe nnyo era kati osazeewo okuzibira ebyamabi. Ne mugamba sekyo amazima go gali nti wali aswagaana bukadde 7 naye sikola ki? Simanyi. Ago mazima. Ne mugaa saagaana ssente ze sikwatangako. Zo ssente sizikwatangako. Lwaki mba nzigaana? Ne mugaa simanyi. N'agamba kale kankuleke weebake. Munnange ng'asituka kaakati bw'asituka nga nange nsituka eri ku kitanda kyange gye nali ntudde ng'azija nkole ki? Nzigalewo enju yange. Omusajja bwe yabanga asituka yatambulako ebigere nga 2 ng'ayimirira ng'abanga akaaba ng'omuntu eyennyamidde ennyo. Nga nange nsembera ku mpimpi awo nga nsirika muli mu mugongo nga neebuuza oba alumiddwa lwakwa simubuulidde bambi ate nga nekye yali ambuuza nali sikimanyiiko. Nga nsirika munnange omusajja ng'akyuka ng'atunula eno wenyumiridde nga nkwata ku kibegabega nga ŋŋamba ozibidde ebyama bya mukwano g'ogaanye okumbuulira. Namugamba nange omusajja sikola ki? Simumanyi ngo ge mazima. Nti kale ate nzikiriza tomumanyi kubanga kyemmanyi teri kunsaazira ssente. Kaakati nga byonna ekyo bwe yakyogera ng'era omukono gwe gukyali ku kibegabega kyange waggulu.
nali nyambadde night dress nga yakatimba nga ya red then ne kagawuni kati netuuka nempulira nga ndi uncomfortable neŋŋamba nemujjako bwe nti mpolampola omukono ku kibegabega kati n'akyuka n'abanga ayagala okgenda n'addamu raising emikono gye waggulu n'addamu nankwata ku mulundi guno yankwatisaako ebiri ku bibegabega n'ampita erinnya lyange n'ambuuza mami gundi ogaanye okumbuulira tonsaasidde abakazi nga temulina kisa mwenna nemugamba neesigaanye kubuulira naye nga wenkugambye nti simanyi kaakati naŋŋamba ŋŋenda kukubonereza ogenda kuŋŋamba ogenda kuŋŋamba bwe yayogera ekigambo ekyo naye ntya neŋŋamba agenda kuntuga agenda kunkuba jjukira nkutte ku bibegabega ate musajja muwanvu natya bantu bange natya naye mpulira nga ntandise okkankana kaakati nali mutunuulidde jjukira n'atandika okunsindika nga nziza eri ku buliri bwange akatengwe n'ekigo wansi nansindika kati nanzijako omukono ogumu gwe yankwasa bwati nga wansi w'ekibegabega bwati nansindika nanziza ku kitanda kyange bwanziza ku kitanda nankasuka nga bw'onoosindika omuntu bwoti naŋŋamba ŋŋenda kukubonereza ggwe muwala ggwe omanyi ogaanye okumbuulira abantu bange omusajja ono yali anyweddemu ku mwenge kuba yali aguwonya naye ntya neŋŋamba bannange agenda kunkola ki nentandika okukankana bubi nnyo ngenda okulaba asumula omusipi gw'empale bannange nakaaba bagaba bannange ne mugaba munnange nsaba onnyambe tonkwata bambi tonkwata simanyi n'agamba omanyi nkubonereza lwakubanga ogaanye okumbulira ebyama bya mukwano gwo tomanya kino sandi kikutuusizzaako buno obusungu bwange nandi bukutte n'embumalya ku musajja oyo omujoozi bw'atyo kati koogaanye kyemmanyi mu ddakiika ezeddako ogenda kubumbuulira olimba ojja kwogera kuba ggwe wekka amanyi kuba nawulira ne mu ddwaliro ggwe waliyo kati byonna obimanyi oli wano neesiriwalizaako munnange ng'omusajja ajjako empale ng'agisuula eri ng'asigala mu bokisa ng'ajjako t-shirt nga naye agisuula eri ng'ajjako sleeveless nga naye agikasuka eri nga afukamidde bwati ku kitanda kyange ku muggo gw'ekitanda wabati kaakati munnange nga mwegayirya nga nkaaba okufa nga mugamba munnange tukikola nyamba tukikola kubanga nzigoleko obonereza omuntu omukyama nga nkwata emimwa nga ngamba towoggana wano towoggana sirika kaakati nga nkaaba nnyo nga mugamba munnange entaasa nyamba tukikola nyamba tonkwata mwami soze n'abawuliriza abafa omusajja teyampuliriza yansimba eviivi bwati nali ntippya amagulu wallahi obulumi nali sibuwulirangako nga nkutte buno obukono bombi abusibidde emabega naye anjuluza nzekka omusajja n'aggyayo ebitundu by'ekyama ebyakula ng'alina ebitundu by'ekyama bye nali sirabangako
omusajja n'akola ki, n'ankwata. Naye mwami Sozi, nja bagamba ebigambo bino ebiruya nti omusajja oyo yankaka akawoozi naye sex bwe naakafuna mu nsi muno bwe nali sifunangako nga mulungi. Omusajja yali alina waya ennungi nga mpanvu. Omusajja bagamba kulya omusajja yandya ebintu ebirungi. Wali bwe nkugambidde nti nayanjuluza nzekka, bwe yansimba evviivi lino lyannuma nawulira ng'agenda okunkutula eggumba. Bwe nayanjuluza omusajja n'akola ki, n'akkiitanya n'ayingira. Omusajja n'ebintu ebirungi, omusajja kiddamu ya ebintu ebirungi. Omusajja ng'alina omunene nali sigulabangako. Nanyumirwa kati neeva mukuba enduulu ez'obulumi naye ntandika okuba enduulu ez'okunyumirwa. Kaakati omusajja munange, kaakati efirimu egirawa after sex oyo ng'awedde. Omusajja oli mutima yalowooza ngenda muwaabira, bati kubange nanyumirwa kuba nina n'ekintu kye nali seemanyiiko, nze nga manyi sirina mazzi mangi gali awo. Kale bannange bantu bange, nanyumirwa sex oli muzibu nawaakunnyonnyola, bati nanyumirwa just nno. Nanyumirwa munnange bwe yamala n'atandika okwebwalabwala ng'asodde, naye yanyumirwa. Nanneetondera n'agamba amusolo ebikiriki. Nzize wano nga nzize ku rivenjinga ku mukwano gwo, ng'era nazze nkimanyi ngenda kujja nkukwate sobole okurivenjinga ku mukwano gwo. Era mu simu yange eno mulimu akasimu kaalinga kasimu, nagamba obwedda buli kye twogera n'okirekodinga. So byonna ne bye tukoze biri recorded. Nga njagala mbitwalire mukwano gwo awulire bwe kiruma okubeera nga bamubitrayinze. Munnange nsirika nga mugamu naye gw'omanyi oba obimutwalire kuba ekirungi. Conversation yonna kweri ne endi yaayo nga ngamba sijja kuba amazima go gali nti ate kino mbadde sikirabangako, mbadde sifunangako omukazi awooma mu nsi muno nga ggwe, mukazi alina mazzi mayitirivu nga gano. Nange omusajja akwata munsabe nga ajja mu $50 ng'agandikira awo nga ngamba sirika tobaako gw'onyumiza, nyamba tontwala ku poliisi kubanga ensi gye mbeeramu teetaaga rekodi yonna ku muntu. So nyamba bambi bino bye tukoze bikome wano, tekikulumanya okutuuka kuntwala ku poliisi oba kumpaabira oba kwogera eri mikwano gyo oba ki. Sirika. Omusajja ng'atambula agenda, bw'atambula n'agenda wayitawo akabanga n'alinnya ennyonyi n'addayo. Bwe yalinnya ennyonyi n'addayo yabeerayo ne wayitawo emyezi nga 7 n'akwata ekkubo n'akomawo, n'anoonya ennamba yange n'ankubira n'aŋŋamba nakomyewo mu ggwanga, mbadde njala kusisinkana ne mugaa tekijja soboka.
omulundi guli yali rape era bwe gwasooka bwe gwakoma. Naye munda mu mmeeme yange nali njayaana okumusisinkana kubanga nali nanyumirwa. Munnange omwami nanoonya nagamba ngenda kukunoonya paka kuwulira bubi, kati okwewala okubuuza ono n'oli nyamba ondagirire gy'obeera. Kuba eri bwe yamala okunkwata nasenguka nenvaayo nga sisobola kukola ki ogumiikiriza kubeera awo, kuba natya nagamba omusajja ono watya nga audio zino azitwalidde omukyala. Abakyala tetulowooza nnyo, oli ava ne kulowooza nti omusajja we yankwata n'alowooza birala. Negamba lekooti tebulikeera ku makya ng'akomyewo mu maka ge. Omusajja ono atategeera ng'amwadde audio ezo najja nanjiira asire. Munnange natya nensengukayo ne ngenda ewalala. Omusajja nanoonya nanneegaya nagamba sigenda kuva Kampala nga tukoze ki nga sikusisinkanye era nali nnyonyi because of you. Kati nnyebo nnyamba olabike. Munnange nga nkwata kkubo nga ngenda nga nsisinkana musajja somewhere we yali aparkinze emmotoka ye nga akwata mu musawo agamba nakuleeteddeyo perfume yiyo n'essimu kika kya iPhone nga naye agimpa ng'akwata ne musawo ng'aggyamu $1,000,000 ng'agimpa mu cash nga nsaba kuddamu kusisinkana. Bambi nsaba kuddamu ompeeko. Ebyo ebirabo mbikuwadde okwetondera ku kiki nakukola ebbanga eryayita emabega. Nsuubire olifuna ekifo omutima gwo n'onsonyiwa n'onsaasira nga bwe wansaasira n'otantwala ku poliisi mali wansonyiwa. Kaakati nsaba kuddamu kusisinkanako nnyabo. Nkole ntya ye nkuwa ekiye ekisobola okukkiririza nga mugamba okay, kati bino ebirabo ebyokunneetondera byokambikkirize. Kaakati oli musajja mufumbo. Ekisooka, ekyokubiri onjagalako sex, tetulina gye tugenda kugenda walala. Kati kwata obukadde obulala bubiri obumpe tugende twebake. Omusajja yabubala ng'alinganga abala omutwalo like ng'alinga abala change w'omutwalo n'abumpa nga tugenda tufuna lodge za mutwala wange. Tugenda tufuna lodge nga twenda mu buto. This time around twakikola tweyagalidde. Nze nakikola njagala because nali nkyesunze like nga nkiwulira kuba nali musajja yali yansigala. Nange tubikola. Netumala mbikola musajja ng'asanyuka agamba weebale, nze tumanyi kye wankola. Sandirinnye nanyonyi kudda kuba okudda wano kiri expensive. Naye olaba nkomyewo nga nze kuddamu kuwulira ekyo kye nawulira. Simanyi oba ndi mulaavu, simanyi oba ndi biki, but just mpulira nga sikyayinza kubeerawo ttala. Omusajja ng'agamba ampangisize ewantu mbeere mukyala we. Amugamba ekyo kye kitajja kusoboka. Ng'agamba nno ngenda kukulemerako. Bw'oba otya mukazi wange yagenda naye ngenda mukubira essimu mugambe namumala ngenda ku WhatsApp ne mugaata onzita. Ekyo kyabwewusa omusajja ategeera takola bw'atyo. Omusajja n'agamba nja kukulemerako myaka na myaka
akawona okola kiwona okkiriza okunfumbiro nange seekuliiseeyo bwe twavaawo neneekweka omusajja oyo kubanga we nali nkolera omulimu naguleka nengamba sigenda kuddamu kukola eyo kasita nyina ssente zino kantandika ebyange eno essimu gye yali andeetedde nengitwala nengitunda kuba nali sigisobola nali sigimanyi anyway gikozesa nga nzimanyi zino Samsung nengitunda ate already nali nyina Samsung nengitunda ne bampaamu ssente ntandika bizinensi ewalala nenkola boutique era gye nagikola gye nadda ne wano okumpimpi we nali nadda nenvaawo neneeyongerayo omusajja nempulira nti yaddayo yalinnya naddayo kaakati bwe waayitawo era ebbanga ttonotono omusajja oyo yalinnya n'akomawo bwe yakomawo mulundi guno bwe yakomawo yaddamu ne bakwatagana ne mukyala we bwe bakwatagana ne mukyala we n'amuzza awaka agenda okuzza mukyala we ng'era ali lubuto olulala n'amuzza ng'era olubuto olwo terwali lulwe naye n'amuzza n'amugamba abeera waawo awaka kuba ennyumba yaabwe gaali maka manene nga tegaliimu muntu naye ekisinga okunkwasa ennaku oba n'okwennyamira omusajja paka n'olunaku olwaleero akyankubira essimu mu blockinga kweno n'afuna endala n'acommunicatinga nange amazima go gali nti neekweka talina waasobola kunsanga mpozi ng'ensi weera enfunda naye anoonya ku masimu bw'oblockinga eno ng'anoonya endala nga acommunicatinga naawe oba oli awo ng'agenda ku akawunti yange ya Facebook ng'akwerezaako message kwegamba omusajja nnemeddeko ayagala kumpasa kyokka yazza mukyala we kyokka mukyala we nakati paka olunaku olwaleero muwe ekitiibwa ate nkyalimu omutima ogusiima kuki kye yankolera omuntu okuyamba n'akujja mu kyalo si kintu kyangu bati nejjusa omulundi ogwokubiri gwe neebaka nebba ngwejjusa saagala mubalimba naye bantu bange wadde ngwejjusa njagala mbabuulire sifunangako musajja awooma musajja mulungi mu buliri ng'ate ne ssente alina awooma nga musajja oyo omusajja nnoonya ayagala nfunira ewantu angulirewo anzimbirewo akayumba ntandika okubeera naye bati nze mpulira ntya kyokka omusajja emmeeme yange n'omutima bimwagala kyokka ate bwenjira bwe nejjusa mutima ngamba oba oli awo mukwano gwange mba simusasudde bulungi kyokka mukwano gwange alina abaana abatali ba musajja oyo mulowooza bantu bange nyinza kukola ntya mwamisozi ompa ku magezi pa ku magezi naye bannange sozi ndabye ebinene omumbejja Nabadda oli Bungereza obiwulidde agamba nti nkoze ntya kino kiri simple bw'obanga olumya omuntu bw'obanga okola ekintu omuntu ojjukirangayo olunaku lumu bbiri lwe yali ow'omuwendo mu bulamu obwo oyinza okusonyiibwa ogwasooka ku bye barekodinga naye njala kutegeeza sitaani mubi ebyo tebyawulirwa ebyo omukyala teyabifunako access
ebyokubanga omukyala yazaala abaana ebbali, we will not put our nose into their stuff. No. Kubanga tetusinkananga mukyala kutegeera biki ebyabaawo. The mere fact nti n'okumuzza yamuzza, tetumanyi foundation ya bintu byabwe, kale tubigendako mpola. Kakati accepting omusajja toteekeddwa kusinziira ku kyakuba nti omukyala naye yazaala ebweru and all that. No. Tulowooza omukyala ono bw'ayinza okuwulira nga ku nkomero ya byonna ffe tuli mu makaage oba ffe tutaagula amakaage. Omukyala ono biri ebyataawulira teyabiwulira. Kakati bino ekisooka eyasooka yali ensobi, eyaddako neetaba nsobi, eyaddako kati neefuuka choice. Tebasobola kusonyiira ku choice eno. Naawe kennyini tosobola kwesonyiira ku choice gye wakola. So waliwo bye tukkiriza nti si byaffe. Ogenda n'ogamba kangeneko mu vacation, n'ogendako mu kifo n'owulira nga obuliri bwayo bulala, n'owulira nga obudde ennaku ezo 2-3 ze mumaze vacation nga zo za njawulo, naye era omala n'ovaayo nti ebyo si bibyo. Bino byabaawo, kkiriza otambuze obulamu. Kikkirize ebintu bino ku nkomero ya byonna ennaku wana nga ziweddeko ez'omubbi, oyinza obuteegomba, biyinza kubeerawo. So forgive yourself, save yourself from this crap, from this nonsense. Byabaawo, tambuza bulamu. Byewafunamu wabifunamu, it is okay. Okujjako omukyala nga afudde, awo tuyinza obutakunenya, naye nga omukyala mulamu ate totandika okulowooza mu ndowooza endala. Abala bayinza okugaa amate bw'aba afudde mu sitola aba avuddemu, ye kati tukoze tutya. Omuneewe ekibi bwe kiti bwe kigenda kikula. Oli mukyala mugerwa eyatta bbaawe, olowooza byetandikirawa? Akayimba akawulyako aka mukyala mugerwa tebiva wala. So njagala kukisamarizinga mu ngeri ennyangu nti this is a wrong turn. It's a wrong turn. A wrong turn. Byakutaasa nti wawunziko okyagadde, obulumi obwo kati tobulina. Kubanga abalala bapooca na bulumi, balina obulumi obwo bwe batambula nabwo olw'ebyo byabatuusibwako ne batabyagala. Gwe munange walirake maama. Oba waliko n'enjala ey'okubeera obwomu ng'olakasidde akabanga, pannange. Ebyewuunyisa tebiggwa mu nsi, but thank you for sharing. Thank you. Ne tujjukire ebikolwa by'ekisa omukyalo ono byatukolera. Please. Abantu abalungi bakyasobola okubeerayo ng'omukyala bwe yabeera omulungi gy'oli. Nsaba omuyambe obeere omulungi gy'ali ne mu butamanya bwe mu butabitegeera. Please. Osobola okufuna ssente mu ngeri endala, kyewafunako wakifuna, tambuza obulamu. Owange omukwasi wawunziko omu appreciatings. Katonda atusaasire. Bino ebyo tubiyize, jjamu ebyokuyiga.